Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Wonna wosiza okubanga ati outulaba eno ye Flex Media official tugenda okubanga tutambuza ensonga zino bulungi nnyo. Ndine muganda wange Big Bro Jamal oba Jamal Benjamin ow'Enakaseke tugenda okubanga tutambuza ensonga zino. Tubuuzaako nnyo wonna wosiza okubanga ati outulaba abalwadde bali ku bitanda ebyenjawulo tusaba Katonda w'ekisabire nga abasuusa namwe abakedde mu kibuga okubanga ati tunoonya ekiguli amagali ddiba mupatikana mupakasa mwebanye okubanga ate okuyita kukola ki manye abavuka tulina enjogera eno eriwo yakola ki yakuyiriba kweyiya mwebali nnyo okweyiya mwebali nnyo okuyiriba yenzo Jamal sebuuza ku bantu nkwaniriza tulaba atugoberera yonna gy'osinzira okubanga oli ku simu yo oli mu kompyuta yo ku office oli ewakaawo muganda wange wa security oli ku kasimuko house girl bamates ab'enjawulo bakadaama banyina faabo manyiri nyero lyakala naye ate nga eno bamubalira bangebbi naye mmwe mwakigumira ne musalawo kubanga wayo n'omwami yeeyita president wa bakadaama mumanyi oyo gundi si Kayanja Calvin unoonya nno Calvin oyo muganda wange anja mukutuusaako manyi wakasiba manyi ensonga nyingi mutunuulizi wa nsonga so mwenna gye musinza okubanga gye muli nze Big Bro Jamal ow'Enakaseke gye banzaala eyo ogutali musanga abantu bange b'Enakaseke mbagala nnyo buli wentuuka ku nsonga eno nze nsoosowaza nnyo eyo ewaffe gye banzaala siri we Masaka omanyi mwe ab'e Masaka oli we Masaka nange siri we Masaka zina ndi nzijukira oli weruweru kikyusa otuuka mu kikyusa nodda bwoti nodda eno bayitayo bombu bayitayo butiikwa eyo waffe butiikwa bombo butiikwa bumbu owitirira obulankingira kasoduka kikyusa mu tawuni antegedde andi weeyo eyo nze kale tugoberere omanyi tubeerawo kutematema nsonga si lwakuba nti nno tumanyi nnyo wabula ebintu ebimu ebiseera ebisinga emitwe ebiri gusinga ogumu kati tusobola okukuwa ekifaananyi naye tulina facts ebintu bye twogera tuba already experience nga tugiyiseemu ate nga tubimanyi tulina ne bwino waabyo so tetwogera bwogezi tumala kola research ntugenda tubibawa mu baganda baffe bikusangawo ku simu yo so genda mu comment section lekayo obubaka eno ntera nnyo bagamba nti channel gye tuliko kale eno channel zaffe naawe kuba oyina eddembe okugenda mu comment section fe tukuweereza tegeza yaffe ffenna Big Bro Jamal tugenda kutandika ne Lasta Bebe Cool munene King of the Jungle bawaziwena Tata Alpha Tata Keisan Tata Biata Tata Alani over the weekend bajaguza emyaka 2 ye ne Mami Zuena Kilema emyaka 2 mu bufumbo bwabwe ekizibu ennyo nti tekisangika Bebe Cool emyaka gy'amaze mu industry ndowooza y'omu bwe tubala y'omu ku basajja abasobodde okufiiringa ekisuubizo kye n'omwagalwa we omanyi ebintu bino bwe tuba tubyogera Flex omanyi kati awo tuba tugenze mu ttiimu ezo waliwo ttiimu eyagala okuwulira ebyayo ne wabaawo ttiimu ng'eyagala kuwulira mazima njagala obeera eyo gy'oli kansube nti oli mu kuwulira mazima toyagala kuwulira ggwe by'oyagala otegeera Bebe Cool y'omu ku balasita y'omu ku bayimbi abasajja ab'amaanyi abatuukiriza ebisuubizo bye nti emyaka 2 ng'ali mu bufumbo si kyangu ekyo kintu kizibu nnyo era bwe weetoolola saako yonna Flexible n'oginoonyereza ya music industry abakyala n'abaami abayimbi oba bannakatemba abawangadde mu bufumbo tuba balira ku ngalo
batagala obufumbo butagala buddeno so omusajja oyo okuza emyaka 20 eryo it's a stone marriage ayina kyatadde ku bulamu bwe ne bano abamulabirako nti Bebe akikoza atya emyaka 2 tubayoza emyaka 2 ajira nga wogambye nti simyangu kutukikako naddala mu ngoli serebu nga Bebe oyo ebisomo inamu ne kasente ebibasomooza bibeera bingi nnyo bibeera bingi nnyo ddala waliwo emyaka ndooza nga 10 wanga 11 egiyise obufumbo bwa Bebe Kulu obwayagala okusasika ebyaddala yakubira ennyimba ezo agenze bwayagala okusasika ebyaddala ebyaddala siganne ebyaddala nti byakuyimba buyimbi naye obufumbo bwayagala okusaanawo ebyaddala naye Katonda n'abasobozesa kiti ne baddawo ate kati bakulanye okitegeera naye kyenzudde nti mamiziwe nagyakomye okukula ne Lasita Bebe Kulu gyebongera okulabika obulungi omukazi alabika bulungi ziwe namunanga alinga dde obuto buli kaseera so Bebe Kulu Sulaye emyaka 20 nga begambye simyangu naye kino tumala ne tukijja eno gye tulife gye tukirabira ne tukikasukira audience oba ne tukasukira bavubuka bannaffe kiki kyakulabirako ki Bebe Kulu tugenda bawa ebintu bingi nnyo ebirungi byakoze alina ebirungi byakoze newankubadde mulimu n'ebibi kyembadde ngendako nti naye olwaleero njagala tufokasinga ennyo ku bintu ebirungi bya Bebe Kulu ekisooka yagenda ne bamugatta newankubadde tetwamanya oba tetwalaba okusinza ku mamiziwe na post gyatadde ku Facebook yaga nti babagattira ku Crane Chambers si kizimbe kya Sudiri ku Kampala Road yes emyaka 2 mabega kale twagezaako kutracinga twaye emyaka 2 ani yaliwo ne batubula naye kituufu ekirungi kiri nti babagatta era badde bonna nawo emyaka 2 so ekintu ekirungi nnyo ddala kubanga bayimbi wano mu Uganda batono nnyo abatuse ku makula ngaago ag'okucelebrating emyaka 2 nga bali mu bufumbo tebatera nnyo okuwangala n'okuwasa tebawasa era wakati obanga oggyeko sijja kumenya abakola embaga zaabwe balagadi abakola embaga ba Bebe Kulu ba Bobi Wine bamanyi babeeranga nga baneiba baffe mu kizungu awo lagadi ne mukyala we bayita Maria naye kyenzijukira simanyi naye kyenzijukira yakola embaga Bobi Wine nakola embaga Chameleone nakola embaga alegedde Bebe Kulu ya Bebe tetwagiraba naye ya Bebe Kulu byali bya DC simanyi wa byali manyi ne bagate wa DC bine bya certificate nga kati babikyusa nga ulawe bagenda n'oljesalinga obufumbo ku URSB yes kati dda byali babita okugatte wa DC wabira ndoza abantu nga 3-4 okitegera to naye kyonna kyekiri eyo nayo kategori ya marriage oba ya bufumbo yagattibwa era ali mu bufumbo so kati ababanja Bebe Kulu embaga kyeka bo bagala kulaba ku kadaali bagala kulaba ku Bebe Kulu yambadde kanzu masiki ne still asobola okugikola ebyo abantu bangi bayambadde amakanzu bayambadde zikadaali bayambadde bikyatera still obufumbo ne bugaana so obufumbo ekitibwa ky'obufumbo kiri wakati w'omwami n'omukyala okitegeera yes kati mu mbeera eyo kale we tweyongerayo nga tuyita mu mbeera eyo obadde yogedde ku kyabaserebu nti baserebu abasinga obungi tebawasa ate abamwe baba bawasizza era obufumbo wabeerayo omwaka gumu 2 nga bitabuka kubanga example tulina nyingi tulina example ya Rema Namakula tulina example ya Nantongo is it Carol Nantongo no Sophie Nantongo tulina example ya Fina Mugerwa obufumbo mpoze leo inoli omusajja gwali wakayina ne muyisa kati already yakoze eki yanjudde agenda kwanjula omulala ziti ebo embaga ya weekend eno agenda kwanjula omulala ayina omuzungu already gwe yakoze eki already agenda okugira okumwanjula officially gwagenda okwanjula mu bakadde be yes okukyala twakulaba okukyala kwaggwa kuba kwaliko bamama Mariam ndagire bamama Nandujja gwali muzannyo gwali nedda byali bya ddala si muzannyo so bangi bazze bakyankalana obufumbo nga bukyankalana muba mulimu n'abasajja bangi abasajja babandi abasinga ng'oggyeko Misa Kisemakula oggyeko ne Geoffrey Rutaya abasigadde bonna obutabuse obufumbo bufu bayawukana ne bakazi baabwe wassa ekyo babazaalamu abaana
they are not together tebali bonna ate ngojeko message semakula nti aline sala nakai ngojeko MP Kakuto Geoffrey Rutaya aline Irene namatovu abasigadde byatagala omenye kire walutalo obecha Uncle David Allah omenye kyatuke wasechewa omenye kyatuke waluna mbiru aji omenye kyatuke wakazibwe kapo kyatuke wa mafia swalukaga flexible omenye kyatuke kuulira omenye kyatuka muyimi chai wa bandi awo mulala atero chikuba zikati nze nkubulidde abo Allahu akbar Uncle David yo jempulira ningambo wa ate bya David byali ene tesagala kugendayo neto tuze kuteka ko tafali Bebe cool Simba ngojeko ekyo nti banji abawuyimbi tebagala kuwasa neba abawasiza bitagala awo njagala okukizingira bwe ndisula nkubuuze boba like oli celebrity oli muyimbi wa gwanga oyimbye ku nyimba ina following abantu bakukiririzamu okitegeera okuwasa ne kugaana oba okufumbirwa ne kugaana ekisooka oba oyina sente ekyokubiri oyina emikwano esobola okubeererawo ekyokusatu sigamba nti waliwo ebintu bibayinza okukakoka nawe oba otuuse omanyi buli wofuna kana akantu sula banandaba batya banampulira batya oba otuuse mu kategori ekyo kiki ekikugaana okuwasa oba okufumbirwa ati kakati ensonga z'obufumbo nga bwe nkugambye nti okuwasa okulaba okuwasa it's a lifetime commitment kwewaayo wenna bulamu bwo bwonna paka bwova kati kati waliwo abantu abamu nga ye talirwedde kwewaayo talirwedde kubeera committed omanyi obufumbo liringa komera Yireka nawe. I'm telling you. Obufumbo obolaba liringa komera. Ogera kumacha no buli bulamu bulala. Buli obulamu bulala. Nti oli mufumbo naye wogendo olina okuleka report. Munange nno ngenda kuwa mukano gwange sula flexible. Mukazi n'akitegeera. Munange nno nkola mulimu naye nfuna akasente bekati. Munange nno ngenda kukola naye omwana we batibbali. So otambulira mu mbeera nti oli monitored. Obufumbo obwaddala obufumbo obw'omulamwa nti omwagalwawo alina okutegeera nawe olina okumutegeera okitegeera kati abantu abasinga tebaagala eyo life tebaagala balingiriza tebaagala balyako tebaagala okitegeera naye nga ate omuntu yenna omuntu yenna okuweebwa ekitiibwa olina okuba mufumbo oba oli musajja oba oli mukazi omuntu yenna olina okuba nga oli mufumbo ate ne b'okwewala otya bayitha we gye biggwera ng'owasizza toyinza kutuuka myaka 5 baana nga tulina musajja oba mukazi abembi abasinga nze bemmanyi kati nga abamu benkumenyedde bali mu 50 abasinga abamu bakrokinga 40 35 plus tebalina bakyala naye babeerako nabo balina baana balina bano marriage weekend bikiwe bityo ajja ku Friday naddayo ku Monday ku macha abo babalina mu bungi anti kigenda tuuka naye abantu we batyo tebaweebwa biti toyinza mugerageranye na papa misa kisemakulu okitegeera nti katugeze osobola Ssaabasajja atadde omukolo oba asiimye nti omukolo gwe n'akuyita naita omwami misa kisemakula omwami n'omukyala misa kisemakula kitegeeza mwami kisemakula agenda kujja ne maama Sala Nakai ekitali omumenya ekitali ku muyimbi omulala obukitegeera ekitali ku muyimbi omulala nti banaayita nti Ssaabasajja asiimye ojje weetabe ku mukolo we guti emmengo ayise omuyimbi gundi ne waba kuyitidde muhona nga ya Mr and Mrs nga takuyise ng'omuyimbi era tosituka ng'oli oba kitega so mu buli ngeri yonna omusajja yenna okubeera obuvunanyizibwa oba omukyala yenna okubeera obuvunanyizibwa buli kitonde kyonna ku nsi kuno kyetaagako akuuma ffe tuli banafu nnyo mu mitima abasajja ate tuli banafu nnyo otuuka ekiseera time etuuka nga weetaaga omuntu ng'olina omuntu akubeererawo olina omanyi obeera when you're married ebintu bikyukamuko otandika okubeera nga ofuna that kitiibwa kyofuna okuva mu bantu okimanyi mu science mu bintu bya bulijjo bino bagamba nti omukyala bw'asooka okufa omwami ayanguwa okufa kubanga ffe abaami we tukula tubeera abaana bato nti buli kimu mmere batuleetera buleetezi kacaayi batufunira kadeni batuleetera batwoleza okitegeera naye omukyala omwami gwe bw'ofa omukyala awangaala nnyo okusinga omwami lwaki omukyala asigala mu bulamu obwa bulijjo byakola bye bisigalawo otegeera asigala ayoza asigala kwegamba addukanya ddene okulya okola ki buli omutima gwe gumumenyeka gukkagoka nti munne yavaawo waliwo seeka bano baseeka bafa b'obusiraamu
yabadde abuulira ennyanja erabidde naye yagambye nti omusajja yenna atalina mukazi n'omukazi atalina musajja oli musiru ngenda kakulage wano omanyi infakiti kankazanyire wano abantu seeko oyo bajja mumanya erinnya nalinoonyeza liyambuze yagambye nti omusajja yenna atalina mukyala n'omukyala atalina musajja oli musiru naye ate obusungu yabugyewo simanyi naye ng'ate kituufu naye ng'ate mutuufu ogenda obalabalamu nga bituufu simanyi kankanoonye nga wogamba awo Big Brother Uganda Flexible Media Official Flex Media Official subscribing nga like nga sharing nga tumenya naye sagalo tuveyo nnyo ku mulamwa tubadde ku Bebe Cool ebimu ku birungi wadde ekyobufumbo eky'emyaka 2 nti kitutwaliriza ne kitutwala mu kkone mu bayimbi banne abalala naye ebimu ku birungi Bebe Cool ye musajja ndowooza mwe abatamanyi mulimu abamu abamanyi tujja mulaba tumbawe mulimu abamu abamanyi Rema story ya Rema n'amakula Rema nno si yeka Bebe Cool n'oyo alina omutima omulungi ayina abantu ku Bebe Cool manya ne tumwogerako kumpi nga alina olwaleero tuzze ku birungi bya Bebe mwe bibi bye mumanyi yes gyebiri mu byesigaza Rema mu music industry Bebe Cool n'aleeta ono mukyala Isaac bwe yazaalamu omwana omuyitani idifike Isaac kitwale nti Isaac oba kitwale nti Aizo bamuyita idifike idifike omumanyi gyalimu oba kyali omugaga yaleeta mutabazi kati yalinga artist manager Bebe Cool yaleeta oyo omwana yaleeta mutabazi Loni Mutabazi yes n'aleeta bani abo bakiwoko boys however bajja ne bagenda naye abaleta abantu basigalawo ne basigalawo nalito no mwana bambi yatufaako bambi shortcut ero distangwangwa yes yafa bambi moyo kama abula music n'abayimbi abalala bangi Bebe Cool alina omutima omulungi Bebe Cool emabega kaawo ndoza myaka ngena twali kaawo kutolino bba n'atwanjulira enteekateeka y'okutwala abaana ebweru okubajjanjaba emitima ekyo mubayimbi b'Uganda teri yakikoze ku ssente ze yali yakamala okukola ekivu oba yali akola ekivu ekya was it best of Bebe Cool oba friends of Bebe Cool one of the two ninga ssente zigenda okuvaamu friends of Bebe Cool alyoka atwale yagamba ez'emitima okutwala abaana okubajjanjaba emitima ninga ssente zivaamu za kujjanjaba abaana ab'emitima era yakituukiriza n'akikola okitegeera Bebe Cool no ono kana ke yayamba kano simanyi bakayita kani ono kana ke yayamba akali kasi kino mwana watu ne bakatwala India ne bakayamba yakalwadde omutima Bebe Cool noyo era yagulira Loni Mutabazi manager artist manager we kati n'amugulira emotoka yamugulira Makex Bebe Cool noyo n'agulira producer we Loni on this ologo yagulira Benz Loni on this one yoyo producer ani go yagulira Proti yali manager producer ologo yagulira Proti ayaka Kleberson wana Kleberson yo yamukolera n'edduuka eri kolengo eri printing enkoyi Kleberson prints UG edduuka eri kolengo liza Bebe Cool ezo yalikola Bebe n'alikwa yamuteekera mu leke yamuwa capital eri printing silent majority ebyo byonna enkofiira za silent majority bandana bichi byonna omwana Kleberson Richard Kleberson yabikola kati yamugulira emotoka yasooka namugulira emotoka yasooka yali kikacha yali Regius yasooka kati ati yazemu namugulira emotoka endala era namumoloka endala era yamugulira like over the weekend yamugulira emotoka endala nuwa so Bebe Cool ngwa omuntu amanyi kye kintu ekikolebwa muntu nga si mugabi just know nti osobola okuba nga oyina sente naye nga toli mugabi osobola okuba nga oyina sente naye nga ekituufu sente zo nga tosobola kuzijjayo n'ogamba nti kankole manager wange kankole egundi omanyi njagala tujja kwawuliramuko mu maaso eyo oba tujja kolayo topic twawulire abantu bano tubategeeze manager n'omuyimbi ani boss wani era buli omu kiki kyayamba ku munne kubanga abantu bano babiri buli omu aba yeetaaga munne naye ky'abantu tebakimanyi manager kati nze engeri gye namanagingako abayimbi ab'enjawulo manyi what it takes okubeera manager
Managing gundi. Abayimbi tebagwanga. Yale wasizo mukadde. Babi Jenson okampo. Yamuwasira. Yamuwasira. Nalabya komyewo. Babi je kati sebo mu mama wakola bizigo. Babi jejjeri. Mama wali kulekana watu yali atunda na matoke. Babi je kati. Kandoza yamu. Sente yafunyemu. Omanyi mommy's boy. Amwagala nnyo mama amwagala nnyo. Ogutali musango. Ogo si musango. N'omulenzi ayagala nnyo mama. Naye lekera okumanaging abayimbi abagwa. Kati okumanaging yanga mulu. Kati Lagos gundi gyendiko yakuyambako buli muyimbi muyambako. Consultant. Abayise wange Yamulo, Babije, Ziza Bafana, Sama Soja, waliwo abazzeewaawo. Naye kati nasigala bw'oba ng'omuyimbi gyali. Like wajja ne banebuuzaako ne mugakola booti tukole bwetu because industry ngimanyi so tujja kubayo agamuko balagessula nti kati wakati wokuba nti manager n'omuyimbi omuyimbi agattako ki ku manager agattako ki ku muyimbi kuba nayo abantu babimanyi era solo biraga ebirungi bya Bebe Cool nti ebirala byakoze waliwo ekintu kye nawulira babiyita batya bino ebyokuzula talent okuzula talent search kyaliba talent search kiyakwata waliwo omuyimbi gwe yakolera ennyimba n'amukolera video however saakirondoola nnyo naye abambuliko ku lusegere baŋŋamba mbu otegedde yakikola ng'omuyimbi ye naye n'omulala bonna bayina ebirungi n'ebibi naye nga tetukulembeza nnyo ebintu ebibi lwaki soka tutunulemuko ebintu ebirungi bano bagayi bibakoledde Uganda bibakoledde bantu bannaffe bibakoledde bannaabwe n'abantu ababeetoolodde kubanga ekituufu kiri nti wadde bakola ebibi nga temubala abantu ne mubasongamu kino naye bagayi abo bayimirizaawo abantu oyo Bebe Cool ayina abaana bagagamero baweerera okimanyi ekyo ayina abaana baweerera ogenda ke Bebe Cool ayina abaana wakaabe nga si abazaala naye nga ate abalabirira bayina omutima omulungi omanyi ebiseera ebisinga omusajja kyofuuka omukazi wa contributing ndoza 95% okufuuka ekyo omuntu ow'enjawulo kati Bebe Cool tasobola kukeera ku makya n'aleeta abaana awaka nga si abazaala nga mami Ziwena takkiriza kitegeeza nti ye ne mukyala Ziwena bonna batambulira mu kintu kimu nti bonna bantu balungi ekitera kuba Kampala eno we yatuuka okulabira omuntu nga si wa famire yo si muganda wo si kinenga n'omuleeta abeere mu baana bo abakuliremu bakule bonna ekyo kirala yinza okugamba nti wano mu Uganda tewali muyimbi ayina abaana wakaawe nga si abazaala bano nti bano nonze omwana ku street endabirira eyo basi munatusonye naye nga abasiraamu batera nnyo okukikola amaka g'abasiraamu agasinga mwebali amaka g'abasiraamu agasinga ojja kusangayo abaana nga si ba famire naye nga just babayamba just because of obusiraamu kati ekyo Bebe Cool akikola okitegera kizibu nnyo okusanga mu maka g'abasereebu nga si basiraamu naye nga bayina abaana nga si biological family members naye nga ayina baalabirira abagundi abaava eri abaava eno yes bayimbi be Uganda Bebe Cool akikola so mu mbeera yonna anyway bimu ku birungi bya Bebe Cool sagala tubirweko nnyo kubanga omuntu aba atambulira omuntu akola ebirungi kirungi tubyogerako naye leero ndowooza nsaba naawe gy'oli nkimanyi nga bwe nasoose okwogera waliwo atulaba oba agoberera emboozi yaffe nga gwe oyagala owulire ebibyo omanyire ekyo nakyo kirala kati tukigumire olwaleero wulirizaako ku sayidi endala Bebe ayina ebirungi byakoze n'ebibi byakoze tujja bbawo ebibi bye so naye ekitusosezza bino leka tukulembezenga nnyo ebirungi bye bakoze abantu bakoze ebintu ebirungi ate abantu balungi lwakuba tebasobola kuvaayo buli omu n'agamba nze nakola kino no naye abantu bakoze ebintu ebirungi naddala abayimbi abo nze kisinga okunnuma ku bayimbi bambi tewali ababoogerera basinga nyina abayimbi bemmanyi ng'ayina eggaali gy'ayamba besides Alien Skin kubanga nti obwakati oyo buli omu amutegedde yayamba akolezebwa ati naye waliwo abayimbi baffe betumanyi kati olaba nga Ziza Bafana ayina abantu bayamba
kati ekyo era nange nakimubuuzaako naye kituufu kiri nti bw'oba oyina abantu omanya ngeri ki gy'obaliisaamu olabiraawo ng'ofunye miliyoni ng'ofunye emitwalo 5 ng'ofunye 10 abantu abo nga balya nga beebaka nga banaaba nga banywa amazzi nga batambula ne bambala ne bagenda okitegeera. So abayimbi bano si Bebe Cool yekka, bangi abalina ebirungi naye bambi tubatunuulire tumanye nti nno gwe oba oli awo osobola okuba nga si wa famire naye ng'ate mukwano gwa kyaliiwo ng'asobola okuba nga ate Bebe yamuyamba obanga Kamili yamuyamba obanga Ziza yamuyamba oba Bobby yamuyamba okitegeera. Kati mu mbeera eyo bwetyo kitegeeza bayina ebirungi bye bakola nga tulina bawabu respect. Abadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75939386 ne noti 7551559393. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.